Ebibiina by'obufuzi n'ebyobwannakyewa byongedde okusimbira ekkuuli ebbago ly'etteeka erikwata ku bwetengerezi bwa Uganda eriyitibwa Protection of Sovereignty Bill 2026 erikyekenneenyezebwa Paalamenti ya Uganda. Olwaleero akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku by'amateeka ne kannaaka ak'ebyokwerinda buyingidde essabbiiti ey'okubiri nga busisinkana bannayuganda b'enjawulo ku bbago ly'etteeka lino, wabula buli agenda yalivumirira ne sekuvumirira okuggyako omuntu omu yekka omubaka wa Paalamenti wa Mawokota South Yusuf Nsibambi yekka ye yaakaliwagira. Mubawadde endowooza zaabwe ku bbago lino olwaleero kwe kuli ekibiina kya National Unity Platform NUP nga kikulembeddwamu ssaabawandiisi waakyo David Lewis Luwongoya ng'ono ategeezezza nti bonga NUP tebawagira wadde n'akatono ku bbago eryo kubanga lijungulula ssemateeka w'eggwanga. We are therefore convinced that the stated objectives of the Protection of Sovereignty Bill are not sincere and the bill ought to be accordingly withdrawn in its entirety. The National Unity Platform believes that this bill is completely unnecessary. About the speed, now let's look at some of the implications. While ostensibly seeking to prevent, this bill severely limits the ability of Ugandan citizens to exercise or enjoy their fundamental rights and freedoms. It fails to meet the constitutional threshold required for such limitations by Article 43 of our Constitution. Lord Mayor wa Kampala Salonge Erias Lukwago naye alabiseeko mu kakiiko kano olwaleero kyokka naye akambuwalidde abaleese ebbago eryo naddala bwe gutuuka ku kuggyako bannayuganda obuyambi bw'ebweru. Naye bateekawo etteeka eddala nti bw'ova mu Electoral Commission n'emala okulaba ssente mmeka z'olina n'eze wafunye okuva mwani nti ate ogende ne Wakayindo Tafiira era weewandiise nga agenti wa foreigner akuwadde ssente balabe wali ne ssente mmeka z'ofunye. Batuuka ne mu kawaayiro namba 10 we batuukirawo ne boogera ne ku ssente zigamba nti n'eza campaign bw'oba ng'ogenda kufuna za campaign nga candidate. Wano sina kibiina kya byabufuzi nga candidate. Kakati embeera eyo ya bulabe. Kwe kwagala okufuula Uganda nga Big Brother House nti tulina mwami Yoweri Kaguta Museveni yalaba buli kimu buli wamu n'amaliriza ani gwayita Big Brother eddoboozi ne liveeyo Salamu Musumba come to the local room. Mu mbeera y'emu n'ebitongole ebitaba abaliko obulemu n'ebibiina by'obwegassi ebyabaliko obulemu okuli ekya Nudipu n'ebirala nabyo bireebiseeko mu kakiiko ako olwaleero era nga bino bikulembeddwamu Nsamba Godfrey omukiise ku lukiiko lwa Buganda Disability Council bategeezezza nti batandisedde okusattira kubanga singa baggyibwako obuyambi obuva ebweru bandibulwa n'ekyokulya. Etteeka ly'osinga linaaba liyisiddwa lijja tukosa nnyo kubanga donation ezisinga obubujirizi obusinga okutuyambako nga fe abaliko obulemu buva mu mawanga g'ebweru. Ate bwe kinayita okubeera nti ate tusookawo Minister of Internal Affairs kijja tukoseza ddala ng'abaliko obulemu ate tweyongerera ddala okubeera nti tulemalira ddala naye singa teriyita omutuusa gwaffe gukyayinza osigala nga tukyali balamu. Ssaabasajja ate abasawo okuva mu kibiina ekibatawa ekya Uganda Medical Association nga bakulembeddwamu Dr. Frank Asimwe nabo basimbidde Nakakonge ebbago ly'etteeka lino nga bagamba nti ennyingo zonna ezirijjuddemu za bulabe ddala era zigenda kulekera abannayuganda ebituli ku mitima. Eno biiru ekumpanya na bintu bingi, so it will slow down. Katugambe tufunye pandemic nga Ebola bwe yajja oba kolera ofunye amawanga gazze gaba bayitira obuyambi olina okusooka okufuna olukusa. So and yet waliwo amateeka agakola ku bintu ebyo ebisinga, so tugamba nti etteeka lino nga terinaba kufuluma bwongere okutwebuuzaako. Wabula omubaka wa Paalamenti owa Mawokota South munnamateeka Yusuf Nsibambi kaakano nga munna NRM Kakongoliro ategeezezza nti etteeka lino ddungi nnyo matabuta kubanga lijja kuyambako n'okukuuma ennono za wano. Etteeka lino lirimu obutonotono obutali butuufu naye etteeka bwe litunulira awamu ddungi nnyo kukuuma ekitiibwa kya bannayuganda kibagamba sovereignty. Mu kusookera ddala njagala okutegeeza abantu abatulaba eyo nti etteeka lino bw'olisoma ligezaako okutuwa ssente emu gye twegenda ne tumanya kyekikwata ku mateeka ag'okukuuma ekitiibwa kya bannayuganda.
abaka okuli owabuyikwe South Dr. Philip Michael Lulume Bayiga n'abalala ekyomubaka Nsibambi okuwagira ebbago eryo kibajja enviiri ku mitwe ne beeraliikirira nti gavumenti yandibanga emaliridde okukusa ebbago lino eriyiseewo ebiruubirirwa byayo. Abamu ku babadde bazze okwendowooza zaabwe olwaleero ku bbago eryo okuli n'omulwanizi w'eddembe ly'obuntu Dr. Miriam Matembe bavuddeyo nga banyeenya mitwe. Baligaana era wafunyiseewo omuntu omu mupaka munnaffe eyakava ku luuyi oluvuganya gavumenti n'agenda ku luuyi olunyigiriza yavuddeyo mu ngeri y'obwaka bw'ensonyi okuliwagira bw'omu. Singa temubaddeyo nga bannamawulire Uganda teyanditegedde nti bannayuganda etteeka lino baligaana. N'alabika yeegula muli abadde yeegula naye nze njagala kusaba byayeegula biveeko kubanga nange yakula ewange ng'omwana wange awo nga tuli neighbors. Nze nsuubira ffe nga bwe tubasabira wano hope yaffe eri mu Katonda. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asitudde okwolekera essaza lya Kabaka Buddu okukyalira abalimi ba Kabaka n'abantu ba Kabaka okwekenneenya emirimu gye bakola wansi w'enteekateeka eyatumiddwa situla omutindo. Katikkiro ku bugenyi bwe buno waakulambula abavubi abalimi abalunzi n'abeegassi era waakubaako obubaka obw'enjawulo bw'abasibirira okubazzaamu essuubi. Okusinziira ku nteekateeka nga bw'eri ow'omu mbuga waakusookera mu ggombolola ya Mutubeena Kyebe ewa Dennis Musage Lusukwa ku kyalo Kasaali B ku mwalo oluvannyuma alambule ku beegassi abakigasa kirimu group CBS Pewosa Kyebe. Katikkiro waakulambula ku mulimi Katumba John ow'oku kyalo Kasensero agendeke ewa Sserwadda Yasini ku kyalo Kagera ate oluvannyuma agendeke ewa George Kasumba. Minisita eby'obulimi obulunzi n'obwegassi mu Bwakabaka Oweekitiibwa Hajji Amis Kakomo ategeezezza nti obugenyi bwa Katikkiro bugendereddwamu okulondoola omutindo okukolerwa ebintu eby'enjawulo ebikulaakulanya abantu ba Kabaka n'okubazzaamu essuubi. Tugenda tugaziyiza enteekateeka era ku lugendo luno Katikkiro ajja kulambula obusuubuzi akoze obulungi n'obulimi era nga mulimi. Ate era tugenda tunuulira nga bwe tugenda e Kasensero abantu baffe bakubiriza okwerinda Mukenenya. Era ajja kulambula ne bannapewosa abawerera ddala abeegattira pewosa z'Obwakabaka obwa Buganda ayongere okubalaga obulungi buli bwegassi ate n'okubasaba okusajjako kigere. Katikkiro ku lugendo luno awerekeddwako minisita wa kabineti olukiiko n'ensonga ez'enkizo mu ofiisi ya Katikkiro Oweekitiibwa Noah Kiyimba, minisita amawulire okukungaera omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kaziba Kitooke, minisita w'ebyobulamu ebyenjigiriza era avunaanyizibwa ku ofiisi ya Nnaabagereka Oweekitiibwa Kooti Udda Nakate Kikomeko, abaddukanya ekitongole ky'ebyobulimi mu Bwakabaka ekya Bukadeefu, abakugu mu by'obwegassi n'abalala bangi. Ssenkagale w'ekibiina kya Democratic Party era minisita wa ssemateeka n'obwenkanya mu gavumenti ya Uganda Norbert Mao awandiikidde kalaani wa paalamenti ng'ayagala paalamenti eyimirize eky'okubangula n'okuteekateeka ababaka ba paalamenti abajja nti kikolebwe ng'okulonda okwa sipiika wa paalamenti n'omumyuka we kuwedde. Mao mu bbaluwa agyakulubuutidde kalaani wa paalamenti alumirizza nti singa ababaka abajja mu paalamenti ebatwala mu kubangulwa n'okubateekateeka mu nzirukanya emirimu nga sipiika n'omumyuka we tebannalondebwa, kijja kuwa sipiika aliko n'omumyuka we omwaganya okuperereza ababaka abo n'okubakuyega, kyagambye nti kijja kubawa enkizo ekira ku ye. Buli kiseera ng'eggwanga livudde mu kulonda kwa bonna, paalamenti eteekateeka okubangula n'okusomesa ababaka ba paalamenti abajja ku nzirukanya emirimu gya paalamenti, enneeyisa ey'obubaka bwa paalamenti n'ebintu ebirala ebitambulira ku babaka ba paalamenti y'eggwanga. Ebbaluwa minisita Mao gy'awandiikidde kalaani wa paalamenti erumiriza nti paalamenti eri mu nteekateeka ez'okubangula ababaka bano abajja ng'okulonda sipiika wa paalamenti n'omumyuka we tekunnaggwa. Mu bbaluwa eno Norbert Mao era alumiriza nti n'abantu bennyini paalamenti bye yayise okubangula ababaka ba paalamenti abajja aba paalamenti e12 nti bakwatibwako ba sipiika aliko n'omumyuka we, kale nti bayinza okuttira ababiri bano ku liiso n'okubakuutira akadingidi ne bamusuulawo mu lwokaano lw'obwa sipiika.
Mawa agambye nti olw'okusika omuguwa okuzze kulabwako okwetooloolera ku lwokaano lwa sipiika wa paalamenti yaayagala okulonda kwa sipiika kwe kuba kusooka olwo okubangula abaka ba paalamenti abajja kulyoke kubeewo. CBS egezezzaako okunoonya minisita Nobert Mao okwongera okutangaaza ku nsonga eno wabula akaweefube waffe akyagudde butaka. Tekinategerekeka obanga minisita Nobert Mao ebbaluwa eno agiwandiise ku lwa minisitule ya ssemateeka n'obwenkanya obanga agiwandiise ku lulwe ng'omuntu ng'ateekateeka okwesimbawo ku kifo ky'obwa sipiika bwa paalamenti kubanga ebbaluwa gy'awandiise eri ku mutwe omunene ogwa minisitule ya ssemateeka n'obwenkanya. Omwogezi wa paalamenti Chris Obore agambye nti paalamenti okubangula abaka baayo abajja ekikola ku buli ntandikwa ya kisanja n'oluvannyuma nga kino kijjawo oluvannyuma lw'abaka okulayizibwa kale tekibambya bufuzi yadde n'akatono kubanga n'abantu abaleetebwa okubangula ababaka abo be baabaliko abaka ba paalamenti abategeera ensonga zaayo. The duty of orienting new members of parliament lies with the clerk to parliament and the technical team that he leads. It is not about speakership contestation. As regards to the selection of panelists, it's on record that for a long time Obora agambye nti paalamenti okusalawo okubangula abaka abajja oluvannyuma lw'okulayizibwa kyakoleddwa okubawa obudde obumala okuyiga ensonga zonna ezikwata ku ntambuza y'emirimu okuggyawo enkola ebaddewo ey'ekiyita mu luggya. Paalamenti okuyita mu ofiisi ya kalaani wa paalamenti okuva ng'ennaku z'omwezi 13 okutuusa nga 17 omwezi ogujja ogwokutaano yakulayiza abaka baayo aba paalamenti e12 era oluvannyuma lw'okubalayiza paalamenti eteeseteese okubabangula ku ntambuza y'emirimu n'enneeyisa y'omubaka wa paalamenti. Kooti enkulu etuula mu bitundu by'Eggaba erangiridde nti ku lwokuna luno lwegenda okutyemula omusango ogw'obutemu oguvunaanibwa omusajja Christopher Okello Onyum. Kino kirangiriddwa omulamuzi Alice Kawukaako Muhangi oluvannyuma lw'okuwuliriza ennamula y'abantu ba bulijjo abadde bagoberera omusango guno abayitibwa ba court assessor nga bano kooti yabakkiriza okugoberera ebifa mu musango guno n'oluvannyuma bawa ensala yaabwe wadde ng'ensala eyo kooti si kwe yeesigama mu nnamula yaayo. Ba asesa bano ababadde bagoberera omusango ogwo omusango mu nnamula yaabwe bagusingisizza Okello Onyum era ne basaba omulamuzi nti atyemulire Onyum ekibonerezo ekikakali ennyo. Mu kuwumbawumba empoza ye Okello Onyum ng'ayita munnamateeka we Richard Kumbuga yategeezezza kooti nti mulwadde wa bwongo era enfunda eziwerako abaddeko malwaliro ag'abazoole. Ono era alumiriza nti oludda oluwaabi lwalemererwa okuleeta obukakafu obw'essimba obumenyawo eby'obulwadde bwa Okello kwe kusaba kooti nti emuddiremu kubanga si kya bwenkanya okusingisa omusibe omusango ate nga yaguza atategeera bulungi. Olw'oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Jonathan Muwaganya lulumiriza nti Okello agezaako kuwugulaza kooti naye obwongo bwe bulamu era ne byakola bitegeera bulungi. Obujulizi mu kooti era bulaga nti Okello onaavunaanibwa emisango ena egyekuusa ku ttemu ery'abaana abali wakati w'omwaka ogumu n'emyaka 2 abaatemulirwa ku kifo ekirabirira amabujja ekyagaba Ale Child Development Center abattibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno mu bitundu by'Eggaba mu Kampala. Ministry evunaanyizibwa ku byenjigiriza n'ebyemizannyo erabudde amasomero gonna mu ggwanga geewala okusomesa abayizi mu biseera eby'oluwummula kubanga omuze guno ogutandise okukula. Ab'obuyinza bategeezezza nti balagidde abakulembeze ku mutendera gwa disitulikiti omuli ba RDC, bakaawo, poliisi, abaduumizi ba poliisi ne ba town clerk okufuba okuteekamu okola ekiragiro ekyo amasomero gonna gawummule mu kiseera ky'oluwummula. Kamishona avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu minisitule y'ebyenjigiriza Dr. Cleophas Mugenyi ategeezezza nti minisitule etandise okuteekesa mu nkola ebiragiro ebyo okusuuka ku kwogera obwogezi. Some people continue to violate this, but we have requested the chief administrative officers, the town clerks, RDCs, DPCs to ensure that there is no teaching during this holiday. Okusinziira ku nnambika eyafulumizibwa minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo olusoma olusooka lwakuggalwawo mu butongole ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokusatu ate abayizi bawummulemu okumala sabbiiti 3 nga tebanatandika ttaamu ey'okubiri.
Dr. Cleophas Mugenyi ategeezezza nti ku luno etteeka ligenda kukola era ebitongole bya gavumenti byonna ebyo ebyokwerinda biragiddwa okulondoola amasomero okuzuula agaagala okusomesa mu luwummula. It has been the practice during every holiday for the Permanent Secretary to issue a circular reminding proprietors of private schools not to conduct classes during the holiday. But all of you are aware, like some of us who are Christians, every Sunday we go to church and we are told not to sin, but I don't think sinning has stopped. Ye Minister omubeezi avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebisookerwako Dr. Joyce Moriku Kaduchu alabudde amasomero agaagala okusomesa abayizi mu luwummula mu ngeri y'okwebbirira nti galeka abayizi bawumuze ku birowoozo n'obwongo era nti ku luno essomero erinaakwatibwa nga lisomesa abayizi mu biseera by'oluwummula ligenda kuggalwawo. Ministry of Education and Sports will not tolerate holiday teaching and coaching for children in any school. Please abide by the regulation and standards set by the Ministry of Education and Sport. Our laws, regulations and guidelines do not have provisions for holiday teaching. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gaagano. Obwakabaka bwa Buganda bugumizza ttiimu z'ebika by'Abaganda zonna n'Obuganda bwonna nti ekisaawe eky'ewankulukuku kiri mu mbeera nnungi ddala okuzanyirwamu emipiira obudde obw'ekiro. Minisita avubuka emizannyo n'ebitone Oweekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga agambye nti ekisaawe kino kyalinnyisibwa ku mutindo mu kweteekerateekera empaka za AFCON ez'omwaka ogujja 2027 kale nga kisobola bulungi okuzanyirwamu emipiira egy'ebika mu budde obw'ekiro. Kinajjukirwa nti Obwakabaka bwalangiridde emipiira ebiri gye kigenda okuggulawo empaka zino ez'ebika by'Abaganda ez'omupiira ogw'ebigere omwaka guno okuli n'omupiira ng'omusugutunka n'ente ku bitaala ku ssaawa emu ey'akawungeezi. Wabula waakusookawo omupiira nga Emmamba Namakaka Izuzumba n'Engeye ku ssaawa 9 ez'emisana era empaka zino zigenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja. Oweekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga agumizza ebika ebigenda okuzannya ekiro nti si byakutaataaganyizibwa n'akatono olw'omutindo gw'ekisaawe ky'ewankulukuku ate n'okuwa omukisa abazzukulu okujja mu bungi mu bisaawe okuwagira ebika nga bavudde ku mirimu gyabwe. Bazzukulu ba Nsamba Lukonge kinajjukirwa nti be baawangula empaka ez'omwaka oguwedde. Irano e South Sudan mitawaana myerere ennyonyi y'abasaabaze wamattuse mu bwengula ne yerindiggula ku ttaka abantu 15 bonna bagibadde mu mpawaasi mattuse. Akabenje kanodde kabusa kagudde mu bukiikaddyo bw'ekibuga Juba enkya ya leero era alipoota ey'amangu eraze nti kaavudde ku mbeera ya budde mbi mu bwengula eyataataaganyizza empuliziganya wakati w'omugoba waayo n'abali ku kisaawe. Abafiiridde mu kabenje ako kuliko omugoba w'ennyonyi eyo abasaabaze 14 okuli bannansi ba South Sudan 12 ne banna Kenya 2. South Sudan y'emu ku nsi ezitagwamu bubenje bwa nnyonyi era okuva lwe yafuna obwetwaze mu 2011 yakagwamu bubenje 55 obw'ennyonyi omufiiridde abantu 10 na 10.